obuvunanyizibwa obusinga buweebwa abakozi mu bizinensi. Naye gwe nannyini bizinensi ngeri ki gy'osobola okusanyusa omuntu ono akeera ku makya n'akola ebintu eby'enjawulo by'oba omutumye wamu n'okwatagana ne bakasitoma abo abasinga obukulu mu bizinensi. Katubikutuuseeko mu katundu kaffe ak'omukugu. Twegattiddwako omukugu okuva mu kitongole kya Human Resource Managers Association Uganda ng'agenda kutuyambako okwongera okuba torch ku nsonga eno. Tukwaniriza ku programu Ensimbi n'emirimu mu kanyomero kaffe ak'omukugu. Buuza ku balabi ba Bukedde TV. Abalabi ba Bukedde musibye mutya mwebala emirimu. Amannya gange nze Henry Kibirige ndi member wa Human Resource Managers Association of Uganda. Nakyo ekitongole ekikwataganya emirimu gy'aba Human Resource Managers bonna mu ggwanga. Naye ng'ate nze ejange nze CEO wa Sophos Limited era nga nayo kampuni ekola ku bya bakozi na kusomesa abantu mu ngeri gye bayinza okulamu emirimu gyabwe. Nannyini bizinensi yandikoze atya okakasa nti nno abakozi banyumirwa kye bakola babeere nga basobola okutuukiriza ebiruubirirwa bya bizinensi? Abakozi bano buli muntu ajja okukola ebiseera ebisinga aba ayagala okukola kubanga aba alina kye yeetaaga ate nga kyeyeetaaga gw'okina ogazza okukolera naawe olina kye weetaaga. So ekikulu kya byonna omukozesa alina okulaba nti ekisooka asasula abakozi be mu budde. Abakozi bangi beesanga nga bamala ebbanga ddene nga tebafuna misaala gyabwe. Ekimalamu abantu bangi amaanyi kubanga oluusi ekimutwala okukola ke kasente ako kaba akola ki kaba anoonya kaba agenda okufuna. Ate oluusi bangi abakozesa ebizibu ebibeera mu bulamu bw'abantu bana bebakozesa abamu baba baabiyitamu dda nga tebakyabimanyira kubimanya nti omuntu abula transport, omuntu abula emmere ey'okulya, nti omuntu alwaza omwana atenda sasula ddwaliro. Kati bw'olwawo okumusasula ebintu ebyo oba omekinza obulamu bw'okuba nti nno bukaluba. Nze ndowooza nti omukozesa yenna kye yandibadde afuba okulaba nti abantu bakozesa banyumirwa kye bakola. Abakozesa bwe baba nga kye bakola bakinyumirwa nga bakifunamu, toyetaaga na kubajjukiza nti abange leero lwakukola. Toyetaaga na kubeera nti okutta embooko emire ku geeti olaba bameka abazze ku ttayimu. Olw'okuba nga kyakola akinyumirwa, ebyokukozesa abirina weebiri bijja mu budde. Omuntu oyo aba anyumira emirimu gy'akola naye yeesanga nti nno akola n'ekisukkuluma. Oyinza okwesanga mulina kuwummula ssaawa 11 okuba nti muddeeka n'osanga omukozi nga ziri ssaawa 2 za kiro akyali ku mulimu akola. Lwaki? Kyakola akyagala. Abakozi benkozesezzaako abamu omuleka ne mu ofiisi gwe n'oddayo eka nga ye akyakola ki? Akyakola. Ogenda okujja ku makya nga yatuuse dda atandise okukola. Lwaki? Omwagazisa omulimu gwakola. Kati omukozesa ojagazisa otya omuntu omulimu gwakola naaba nga agwenyumiririzaamu? Kwe kulaba nti ebyetaago bye omulimu guno bwagukola bisobola okuba nga bikolwako. Singa ebyetaago by'omukozi yadde akola naye nga ebizibu by'alina tebivaawo, yeevuma omulimu guno. Kati abakozesa balina okulaba nti nno emirimu gino abantu bwe bajja ogikola basobola okuba nti no bajanyumiririzaamu kubanga emirimu gino giddamu ebyetaago byabwe. Okusanyusa abakozi n'okubaagazisa kye bakola kiyamba kitya mu nkulaakulana ya bizinensi? Bw'oba olina bizinensi kagwe wagitandika, bw'oba oyagala ekule lekera awo giyita nti bizinensi yo. Bizinensi gikwasa abakozi ebeere bizinensi yaabwe, naawe obeere mukozi munnaabwe, bakolagane naawe bamanye nti kino kye bakola kyabwe si kikyo. Ebiseera ebisinga abakozi bananyini bizinensi ajja n'alowooza nti eno bizinensi yange, bano bakozi bukozi bajja buzzi. Naye kwata abakozi bano bakitwale nti eno bizinensi yaabwe, eno kampuni yaabwe. Amagoba agajja bagagabanako, bagalinako omugabo. Abantu bajja kukola. Ntera kyogera bwe nti mu bufunze nti bw'oleeta abakozi ku mulimu ebizibu byabwe bifuula ebizibu byo. Kati ebizibu bya kampuni bifuuka ebyabwe. Bakola ku bizibu byabwe bakole ku bizibu bya kampuni. Bw'aba alina baana be balwadde ekyo tekirina kuba kizibu ki?
abana batwale mutwazi mu ddwaliro bataliiko osasudde eza medical ng'abaana bagenda mu ddwaliro nga bakola ki ono maama ono alina abaana be nga balwadde nga bali mu ddwaliro bills bazisasudde ajja kukola ne bono bweyagala akeese budde kuba talina kweraliikirira nti ate omwana agenda kujjawa ssente ate era ekyo kiyambako obutabba ku mulimu abeera nga mumativu omuntu bw'atyo kyakola aba akyagala ebizibu bya kampuni byafuuka bibye kubanga lwaki kampuni eno yanaye yafuula ebizibu bye nga bya kampuni. Omukulembeze omulungi yalaga ekifaananyi kya bizinesi ate yalaga n'abakozi ekirina okukolebwa. Omuntu oyo yandibadde afaanana atya okubeera ng'atutumula bizinesi? Bw'oba oli mukulembeze mu kitongole ky'oyagala abantu bakole babeere ky'olina okukola. Nayogedde ku ky'abantu abakulembeze oba ku bitongole birina yunifoomu z'abakozi ze bambala eziriko amannya ga kampuni. Naye n'osanga oba nannyini bizinesi oba omukulu w'ekitongole nga ye essaati yo tajambalangako n'omulundi n'ogumu. Naye ng'agamba abakozi muzambale. Tolina kubagamba kuzambala. Gwe jangu ng'ojambale. Beera ekyokulabirako. Beera ky'oyagala abakozi bo bakole. Ekirala bw'ebanga emirimu gino naawe kennyini abakulembera ojja ennyala okugikola. Gw'okiraba ng'ekikyafu kakubeere nina projects bale tukola nga za toilet oba za kunuunamu bubi. Gwe bw'oba okyenyinyala ye bizinesi gye wakola toyagala na kutunulayo n'ekimotoka ekigenda okubikola toyagala na kukiriraana kati oyagala ono yagende akole. So gwe nannyini bizinesi abaganda balina olugero lwe bagamba nti nannyini mufu gyakwata abakola ki. Ebiseera ebisinga kyoyagala abakozi bakole naawe kennyini kyenyigiremu bakulabe ng'okikola. Abakozi abasinga okusoomozebwa kwe basanga ku mirimu gyabwe kwe kubeera nga bakola emirimu mingi ng'ogeraageranyiza n'abakozi abalala. Kiki ekiyinza okukolebwa okugonjoola ekizibu kino? Kasitaka gyogenda ne bannabizinesi nti bw'oba obuvunaanyizibwa bw'ekitongole kyo bizinesi yo obutadde mu mikono gya muntu omu yekka bwe bali kkubira essimu nti nno afudde agudde ku accident takyayogera kyokka ye yekka amanyi banka gy'otereka essente eziriyo buli kimu kyonna wakiteeka ku mwoyo yakimanyi. Oluusi kirimu obulungi nti oluusi omanya nti bwe zibula olina kubuuza muntu ogwo obibuuza omu. Naye ate ojja kwesanga nti abakozi abalala bamanya nti ono eka yamanyi bino bayinza n'okugezaako okulaba nti bamulemesa kubanga balage nti nno oyo naye si malayika. Kyetera okugamba abantu bannannyini bizinesi nti obuvunaanyizibwa bwa bizinesi bugabanya abantu bonna babe nga babwetise. Bonna beetikka obuvunaanyizibwa bonna bamanye nti eno kampuni yaabwe. Enkola n'emitendera eyamba etya mu nzirukanya ya bizinesi okugamba okwongera ku magoba, okuleeta obumu wakati w'abakozi n'okututumula erinnya lya bizinesi eri bakasitoma? Ekirungi ky'enkola n'emitendera mu bizinesi zetulina zetukolamu tikiyamba okubeera nga kireka abantu okukola bye bamanyi ne basobola. Kati nze nga nze Kayaga nagenda n'ensoma oba HR management, nawe Leilah n'osoma ebirala, n'abalala bonna ne basoma ebintu ebirala. Kaakati bizinesi ezino bwe zibeera nga zirinamu abantu nga tezirinamu nkola n'emitendera zigenda okufuna abantu zibagamba okukola buli kamu. Bakufunye gwalina okuleeta kyayi ate gwalina okuinterviewinga abantu, gwalina ate okukola akawunti z'ekitongole, gwalina ate okugenda okukitunda. Kwegamba n'obeera ng'osanga nti nno omuntu agenda kukola ebintu by'atamanyidde kukola ate nga si byebyo byagenda okubukamu. Ogenda okufuna nga tetogenda mufunamu kye wandimufunyeemu kiri erisinga wadde omutadde mu kukola ebyo byonna byabadde amanyi okukola, ebyo byabadde asomye okukola. Kati ngezewo emitendera egyo giyambako n'ogamba nti nno kati akuguse mukola okutunda genda otunde, akuguse mukola okubala bala. Kati nga buli omu wabanga akoledde wamu kiba kiyamba nti nno buli omu agenda kuwaayo ky'amanyi tukigatte wamu ebitongole bineno actually bifune results zinoonya. Enkolagana y'abakozi ne bakozi bannaabwe esobola kuyamba etya okututumula bizinesi ate basobola kukikola batya okukigumya mu bizinesi ze balimu? Okukolagana awamu mu bitongole kye kintu ky'osinga obutasangayo.
osanga ng'ate oli alemesa munne ono agamba ate ono wanabeera ng'akoze bulungi nze nja kuba sifunyeemu kwegamba nga temuli mu buntu kuyagaliza ekizibu kyekyo kitegeeza nti ate ekitongole kyennyini kyekibonaabona twemba saagaliza gwe Leilah okulola omulimu mu butuufu bwawe kye gulina okubeera ogenda kubeera ng'ate towa mukamaawo kyewandibadde omuwa ate mukamaawo obadde ng'osinga obadde omuwadde kyewandibadde omuwa ekyo ng'ekitongole nange nfunamu kubanga ekitongole ekikola magoba nange nfunamu kaakati nno ebitongole birina okuteekawo emitendera eginayamba abantu okutegeeragana nti nno wemba nkuyamba okukola ne weeyongerayo naawe mba nange nfunamu kubanga ekitongole bwe kifunamu nange ngenda kubeera nga nfunamu naye n'ekyokulala okubeera ng'oteekawo tugambe nga wonogiyita rewards ez'okubeera ng'orecognizinga abantu ababadde bapromoting okukolagana n'ogamba nti ono nze muwadde ekirabo kubanga yasinze okuyambagana n'abantu abalala abatali mu mirimu gye abatali mu ttiimu ye naye nga abayamba okusobola okukolagana okusobola okufuna tubadde balina okufuna kati ng'ebitongole bwe babiteekawo emitendera egyo egipromotinga okukolagana kw'abakozi bo bennyini abakozi bagenda kutegeera nti emirimu gino tegikola ng'omwomu tugikolera wamu action. Okufuula omukozi ekitundu ku famireyo eya bizinesi kijjamu ongera obuvunaanyizibwa abeere ng'afaayo. Famire yange eno eridde, famire yange eno nina ogituukirira mu budde obufaanana butya, famire yange eno nina okutuukiriza ebiruubirirwa byayo mu bbanga lino. Nga bwe tulabye mu katundu kaffe ak'omukugu, katulabe ebifa mu kanyomero kaffe aka banking. Abannayuganda banka yammwe enkulu eya Uganda kubanga eno banka y'abannayuganda bonna yatandikibwa mu mwaka gw'1996 ate nga gavumenti yeyinamu emigabo gyonna ti gavumenti ya Uganda emigabo 100 ku 100 yegiyina mu banka yammwe enkulu eya Uganda. Banka eyo eyina emigaso mingi ddala naye ng'emigaso egyo gyesigamye ku mateeka ga mirundi ebiri. Yesigamye ku constitution y'eggwanga nti yetuwa obuyinza obubeerawo nga banka enkulu eya Uganda ate era netugerekera n'emirimu gye tulina okukolera bannayuganda. Ogumu ku bannaffe bwe tumanyi ffenna bwe bw'okuweesa ensimbi z'eggwanga ebinusu awamu n'ez'empapula zemukwatako eziviira ddala ku nnusu 1,000 nezituukira ddala ku 5,000. Singa mbadde eri ewaffe ekasookoso n'aligambye ekizike okuviira ddala ku kizike okukkiririra ddala paka ku nte eri kali akanusu ak'emu aka brown. Naye nga ogumu ku mugaso bannayuganda gwe basinga okulaba kubanga singa oba ojjayo ssente zonna ojja kulabako nti Bank of Uganda nti banka yammwe enkulu eya Uganda yeyeweesa ssente ezo. Ssente ezo ze tukozesa okuvungisa ssente endala n'okuwanyisiganya nga tusuubula oba nga tulina bye tugula ng'amataka, emmere n'ebintu ebikwataganako ng'ebyo. Kati tutuuseeko ebbeeyi y'ebibanda by'ensimbi nga weetambudde wiiki eno. Womalira omukozi ebizibu bye naye ajja amala ebizibu bya bizinensi yo kuba abeera kitundu ku ekyo kye watondawo. Obadde mulabi mulungi owa puroguramu ensimbi n'emirimu nange omumbejja Ndagire Leilah. Gwe omulabi waffe omulungi twaniriza ebirowoozo eby'enjawulo by'olina ebinaatuyambako okuzimba puroguramu ensimbi n'emirimu. Ng'osobola okubituweereza ng'oyita ku mukutu gwaffe ogwa Bukedde TV1 Facebook page oba ng'oweereza ku 8338. Atakumira mpeera bankumire mweraba.